Okuva wiiki ewedde omukyalo ono ye Christine Joy Tusiime nga museera kino awangalira bweru wa ggwanga gy'agamba nti addukira okusobola okwetaasa ku bantu abali baagala okumutuusaako obulabe nga byonna byekuusa ku ttaka kitaawe lye yabalekera e Kannungu. Ettaka eryogerwako liweza yiika essuka mu 107 era nga lirimu ku eryo gavumenti eyagala okusimako ddaamu okuwonya abantu b'e Kannungu ekyeya. Tusiime alumiriza abamu ku bakulu mu disitulikiti eno okwekobana ne muganda we okwezza ettaka lino ate ng'ekitundu kye baasasulira tekisussa yiika 7. ettaka lyaffe liri heeka 174 hectares. Aba Ministry of Water and Environment bajja nga bagamba nti bagenda kukozesaako aw'okuteeka ddaamu ya gavumenti bateekeko irrigation scheme basavinge amazzi g'abantu kukozesa mu nnimiro lyabwe. Ne bagamba baagalako 65.55 hectares. Naye kati baavuddeyo bali mu kutwala kintu kyonna mukono gumu. Ono agamba nti mu wiiki gye tukuba amabega waliwo abantu abazze ku ttaka lyabwe ne boonoona ebiriko. Bali mu kutema emiti, bali mu kukoona ennyumba, bali mu kutema ensuku. Vanilla yange yenna baamutemye ne bamutemaatema ne bamufuula bu pieces ne bamutwala ne bamusuula mu mazzi. Wabula n'agamba nti agenda kusirika okutuusa ng'afunye obwenkanya. Bali mu kukozesa obukujukuju okuntiisatiisa nti bangobe mu ttaka lyaffe. Naye ndi mu kulemerawo, sigenda kukoowa, sigenda kusirika, ngenda kwogera mpaka nga Mukama ampadde obulamu. Enkalu ku ttaka eryogerwako ze zibadde zikyalemesezza enteekateeka y'okusima ddaamu eno wabula nga wiiki ewedde aba minisitule y'ebyamazzi batutegeezezza nga bonna abaakosebwa bwe baamala edda okusasulwa nga ne famire ya Tusiime mweri era nga bakugenda mu maaso nayo. The family that is whirling those allegations all over was duly compensated by government of Uganda upon their consent and through a due process. We met Shahamutima Anna and never disclosed to us that there was another beneficiary of that land.